Sabbiiti ewedde kkooti ensukkulumu yasalawo abantu aba bulijjo obutaddamu kukozesebwa mu kkooti ez'amagye era nga bannamateeka baavaayo bakuba gudiikudde olwa kkooti okusalawo eggoye kuwa abantu aba bulijjo gye balina okukozesebwa nawo gye batalina kutwalibwa. Which are against members of the UPDF who are subject to service law must be transferred to the civil courts with competent jurisdiction. Kati wano ekisinde ekiri ku ludda olwabula gavumenti ekya PFF nga kiyita mulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wekiviiriddeyo ne kirabula bannabyabufuzi abayinza okukozesebwa okubaako amateeka ge baleeta agakomyawo ekyagobwa kkooti gye buvuddeko. Article y'ekyenda mu ebbiri ebaga Parliament teekolenga tteeka erigezaako okukyusa mu nsala ya kkooti era kati tusuubira wano nti Speaker ne bamemba ba Parliament ne Attorney General ne baani nti tebaakuwe mu katego ako ne bakola ensobi Mwami Museveni gy'ayagala okubakozesa nti bakomyewo omulambo ogwa General Court Martial baguzzeemu layifu muguddemu gutambule ekyo tikikyasoboka mu ssemateeka aliwo. Ono era asabye omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni okuleka kkooti zikola omulimu gwazo olwo n'eggwanga lisobole okutambulira ku ssemateeka. Twagala okutegeeza Mwami Yoweri Museveni nti tayinza ggamba balamuzi nti tebalina buyinza mu ggwanga lino. Yalaze nti obuyinza yabulina. Naffe twagala omugamba nti Mwami Museveni, please stay humble. Eggwanga lirimu ssemateeka akkirize ebiragiro ebyavudde mu kkooti, ebiragiro ebyo biteekebwe mu nkola. Wabula Ssaalongo Erias Lukwago bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire wali ku kitebe ky'ekisinde kino ategeezezza nga bwe kikakatya ku buli munnayuganda okufaayo ku nsalawo ya kkooti oba si ekyo abatakiriimu kati nabo kyandibalumba maaso eyo mu ngeri y'ekiri atabaala n'ali ewaka kimunaayiza. Era Article 3 ya ssemateeka egamba nti muteekeddwa okugiteekesa mu nkola. So naawe ataaladde mu kkooti kikukakatako okulaba nga judgment eno eteekebwa mu nkola. Si ya kabaziguluka, si yaffe balooya, si ya PPF, si ya PFF, si ya PFF, si yaani mu nsonyiwe. Judgment mwenna ebakwatako. Tugende wa Commissioner of Prisons Mwami Bayabasaija era tumulage nti ffe tuzze kunona Dr. Besigye n'Obedi Lutale n'abalala ba political prisoner bw'abatuwa tetubagaana nga tuba receiving mu kitiibwa naye tumwebaze tumute kubanga mu prisons obeerayo waliwo court order ekuumirayo. Order eyabadde ekuumira Besigye ne Obedi Lutale mu kooti yabagamba ekoma lwa leero nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri ku ssaawa 3 kakati zaaweze dda 3 oda yaweddeko dda naye tugamba ne bwe yabadde tennaggwako ku lwokutaano Supreme Court bwe yafulumya ekiragiro eyo oda yali efudde. Martin Bosakali Esubula, Dream TV, Amakungunte.